y'okwezina ekyasinze okubeera nga egenda kutuusa ku ntikko ate nga n'omusajja wo ogenda kumuleka nga tatumye nga mwenna mutuuse bulungi gye tuyita ng'omukazi ali waggulu oba gye nandiise woman on top. Sitayiro eno enyumira nnyo abakazi ate naawe omusajja ekutuusa ku ntikko kwegamba osobola okutuukira ku ntikko mu budde bwe bumu ne mukyala wo. Mu abakyagala okifiiringako gigezeeko ogenda kungamba singa entuusa etya wabula omukyala alina okuba ng'amanyi okugizina era ng'amanyi okubeera ng'akutuulako bulungi. Amaanyi ge muteekako ku basajja nga omusajja omutuddeko n'omutuulako like n'omutuuzaako n'amaanyi oba n'omuteekako like n'omuteekako pressure olinza okubeera nga togenda kumutuusa ku ntikko. Naye singa Katonda akuyamba n'abeera ng'akutuusa ku mukyala ng'omukyala gwakutuuzizzaako oba gwakuwadde amanye ebintu bino bulungi mukwano ogenda kunyumirwa ng'amanyi okuzina obulungi. Naye bigenda kunyuma ng'omukira ogugwo tegulebera. Nabagambye omuntu alina omukira ogulebera oba omusajja alina omukira ogulebera teguzinika. Kati omukazi tasobola kwezina oba kugamba nti nakutuule kanyola ekiwato ng'omukira gwo gulebera go ge mazima. Kanyuma nnyo akantu kano ng'omukira gukaluba. Lwaki nkugamba nti omusajja ogenda kutuuka ku ntikko? Omusajja ne waba ng'omukazi tamala nako naye ajja kutuuka ku ntikko nga tomumazisangako ajja tuuka. Tusooke tutunuulire omusajja lwaki olowooza ojja kutuuka ku ntikko. Namba emu obeera okkakkanya oba mu relaxed state obeera in your peace space whereby toli kwewuba kudde n'okudda eri gwali wansi gwe receiver si gwe giver nawe bali kuzina buzinyi. Woba ng'osobola okumaintaininga that peaceness in you n'obeera ng'okkakkana n'ogamba nti let me just enjoy kigenda kukwanguira okuba ng'osamulira kumu n'omukazi kubanga yaba akuzina yaba akutwala. Ate lwaki omukyala yaba agenda kumala yadde tamalangako? Omukyala pesi yaba agicontrollinga. In fact yaba avuga nti mu mmotoka mu mutambulira yamanyi ekkoona yamanyi wano yamanyi wali. Nabagamba ebimu ku biremesezza abakyala okuba nga batuuka ku ntikko nga ne b'omuzina tatawulira. It's bad timing. Nti olinza okuba omukazi oli muzina nga kagundi ka tension okabuildinze bulungi era ng'awulira kyoliko kyonna kyekyo kiri kiriya. Naye bannange n'ogenda okolamu ensobi emu bweti n'okyusa sitayiro oba n'okyusa omukira n'ova mu kifo bw'obadde oli okuguyisa omukazi n'awulira nga n'obwongo tebukyakola ng'asaanuuse ng'omumazeemu amaanyi. Lwaki? Because aba akyusizza oba aba akyuse ng'avudde ku pesi kw'abadde atambulira oba kw'abadde ali okutambulira. So bw'oba oyagala okubeera ng'omuntu ono omutuusa bulungi ku ntikko nti olina okumanya obudde obutuufu obw'okubeera ng'otambuliramu oba nga tojjawo mukira wooli. Naye kati wemba nga nze nkutuddeko nga nze neezina oba nga nze nkuzina kati mbuulira ngenda kuba ate nva ntya mukadde ako kempuliramu obwomi nga mpulira kyekyo nja kugenda bugenzi mu maaso nga ngenda mu maaso paka bwe nnaasammula ate nga nawe kyogenda okubeera ng'ofuna. Lwaki? Omukira guba guyimye bulungi nga gwereezebwe omukazi n'agutuulako we buli bwe yeegira bw'ati ne yeenyoola abeera akuyisa kuli ku nnyama kwennyini. Gw'okimanyi nti osobola okuwulira obulungi oba the feeling can be different ku muntu gw'ozinye ne ku muntu akuzinye oba ontegeera nti gw'obanga gwe omusajja nga gwazina abasajja abamu temumanyi kuzina mmana. Njagala tukkirize ku nsonga eno nti oyingira mu mmana n'otandika kuzina buzinyi kapaalo. Omanyi kye tuyita okuzina akapaalo? Kwe kubeera ng'oli munda nga weererejja oba weewujja ng'emmana ogizina kapaalo naye nga toli kunyumirwa ng'era tolina kyowulira. Abamu mugabano gamba mukazi mukalu nze simuwulira simufiiringa. It's not because omukazi mukalu tomuwulira tomufiiringa. It is because gwe ng'omuntu tomanyi ngeri yakuzinamu mukyalo ono n'obeera ng'omutuusa n'abeera ng'anyumirwa towulira. Nabagaa buli bw'oteeka omukira gwo mu mmana y'omukyala bwe n'ogizina naye nga mu kumuzina towulira tolina kyowulira. Owulira nti omukazi ali luuzi oba owulira nti omukazi mugazi bwe guli nno nti n'omukyala naye bw'atyo bw'awulira nga bw'otamuwulira naye bw'awulira nti takuwulira naye jagamba omukira gw'omutini. Naye omukyala waba akutuddeko tagenda katuulako butuuzi kati awo waba ayonona budde bwe aba agenda kwepositioninga oba kwetetenkanya atereere bulungi nnyo ku mukira nti waba agutuddeko agutuulirako ddala bw'aba ayagala guyite wano ajja guyisa waba ayagala agenda kuzina bisenge bya mmana oba omukira agenda kuzina naye ng'omukira aguyisa ku bisenge byaki by'emmana
aba agenda kunyumirwa, aba agenda kuwoomerwa, ate nawe bw'otyo bw'oba ogenda okubeera ng'okola ki, ng'ofiiringa oba ng'owoomerwa oba ng'onyumirwa bw'otyo. So kizibu nnyo omukyala okubeera nga tagenda kutuuka ku ntikko. Sitayiro ekyasinze okubeera ng'etusammuza oba ng'egatta mwembi ye sitayiro ya woman on top oba omukazi nga yali okubeera ng'akutambula. Nti akontrolinga pace, talina kimwereeza, buli kimu akitambuza nga bw'ayagala, anyumirwa ate nga naawe ogenda kunyumirwa kubanga agenda kuba akuzina ebirungi. Ndowooza muntegedde. Naye omukira gulina okuba nga gulikirya ate nga n'omukyala amanyi ensonga zino. Waliwo abakazi abatuula obutuuzi ku basajja nga naawe olinga omusajja byakuzina. Omusajja akuzina ebitakunyumirira nga tomufiiri nga tomuwulira. Kyokka nawe lwafunye chance ogambe nti guguno ngutuddeko. Ate nawe n'obeera nga nawe by'omuzina bya kijega tebinyuma, takuwulira, takufiiringa. Kale ebintu ng'ebyo biba tebigenda kubeera nga bibanyumira oba bigenda kubeera nga tebinyumisa mukwano gwammwe oba laavu yammwe. Nze sigadde nze Senga Faith 256 temwerabya subscribinga naye nga sinnagenda munsikirize bannange tubeera ne lives zaffe ezibeerawo ku makya essaawa zibeera 2 ez'e Uganda. Lives zino zibeerawo kuva Monday paka Lwakuna ne ku Lwomukaaga. Olwokutaano ne Sunday tezibeerawo. Kati then ekiro ne tubeera ku makya ssaawa 2 then emisana ssaawa 7. Kati ate ekiro ne tubeera ne live ebeerawo ssaawa 2 oba 3 ez'e Uganda. Eyo yo ya buli lunaku okuva Monday paka Monday. Ebeerawo buli lunaku. Waliwo n'omwami atunda bannange ebitanda bya pallet oba atunda furniture wa pallet, ebitanda, center tables, obutebe obw'okutuulako wabweru mu garden osobola okukagula n'okateekawo ate kulayisi nnyo. Osobola okumunoonyako ne mumuwagirako bantu bange. Support banne tuwe supporting omwana wattu afune kasente mukitegeera. Bino ebitanda bye muzinako abakyala ng'omukyala omuzina ekitanda kikaaba bukaabi chuku. Bibi genda ku TikTok oteekemu the Pallet Kings. You just take the Pallet Kings actually ojja kuba omufuna omwami oyo. Kebera kuwaaka we waba akusanyudde omucontacting akola deliveries ate taseera. Ebintu bye byalayisi nnyo bisoboka omutindo gwego kwagamba buli kimu kijja kubeera kitambula nga bw'onaaba okyagala w'onaaba omucontactinze ojja kuba ofuna material nga bw'oyagala okumufuna. Nze nsigadde nze Senga Faith 256 temwerabira kusubscribinga, kulikinga no commentinga. Gwe ng'okimanyi nti Senga Faith buli kaateekayo bwe papa ojja n'okalaba. Nsaba Allah yaba akunsasulira ate era akumpeera ebirungi. Gwe ng'okimanyi nti oli eyo naye ng'okimanyi nti buli Senga Faith bw'agenda live olabikako. Nsaba Omukama akumpeera ebirungi. Chris Ekireka ne nkutumirako kansuubire oli bulungi. Drina ne nkutumirako ate ne ntumirako ne ku Godfrey wa Magi ne ntumirako ku Peter Sali ne ntumirako ku Hamidu ne ntumirako ku mmwe mwenna Robina mwenna ababeerako mbaagala nnyo akuuma atakuumira mpeera. Yeah.